Turabe ate kyatugamba lyatende olunaku olwaleero ebigamba bibanga bitambulira ddala bulungi nnyo ekyenkanidde awo twali luli ffenna ku lw'omukaaga oluwedde tugamba nti nno Oscar nja kujja nno tulabe ekyo tuletedde tutambule tusanze okulaba Oscar muganda wange ugamba otya eyo muganda wange Sunabeli kyekitambula bulani nze ntuuse oyingiddewo geyakirewa kyakabi muganda wange kyakabi ogamba otya eyo bannaye gyendi bannaye kyomanya just labindira covid naye ngezezaako nga wawaye kampitewo ntuukewo noyingirawo kozi studio yaffe bagiyitani tactic naye ebiseera ebisingira kyekimu music yakulembera kasita onoonya kyekimu Oscan wonna womusanze studio naye nga tulina studio nnungi nnyo eri wali Katuba stage ku Salama Road awo Mukama yampayo chance nange nembanga nayo studio yange awo nno munnange kyakabi nnyo kubanga mbadde kulabako mu studio ezo ez'enjawulo naye kati obanga ate kati waniridde eyiyo ate ekyo kati yali kibeera kyakabi nnyo ekyenkanidde awo era gwabikoze myaka 5 oli awo nnyo mbeereddewo munnange kyakabi nnyo muganda wange kati oproducer omazeemu ebbanga ddene Bene myaka nga 11 n'okusuba kuba ogatagatamu awo nayiga myaka nga 7 ndi mu kuyiga mpaka Uganda nempa omukisa 2016 nemfuna hiti yange yasooka agenda ogula emmotoka nga producer era ekyo nkyebaliza Katonda kyakabi nnyo muganda wange kati nali nva nengamba nali ndi ku internet cafe in fact ngamba mu studio kati nengwa ku program gye bayita FL ng'ekwatagana ku ndongo kati nenjiwa obudde mu kugisoma awo nolaba ng'ate endongo osobola ogikolerawo wenyini wootuddeawo netandika okukola awo manye ebayaddemu ya online eyo nenkola buddemu bwange awo nebuyiika nenkola buddemu nga sibitegeera nnyo nembivaako kati lumu nali ndi ku kyaki eyo lukyali nga mumita muwanguzi najja nangamba nina mukwano gwange bweyogerere bamita Saline studio temuli producer olinawo producer gwomanyi nemugamba otuuse nze kenyini mbadde nnoonya emirimu ndi mukugu kati ng'olwo wali okubyayo kayimba konna nze kenyini nali nkyali ku traka zange nga sina voicingayo naye nga nzikubye zitraka awo kweziri online kati gaye nangamba kale tugende naye yangamba wali okoledde kaani nemugamba abayimbi bange ekikulu saatambadde na CD bafukaming nebemba kunnyonnyola kati muwanguzi nantwala ku studio netusanga Sali Bambi yali musajja mukakkamu ne bamugamba tulese producer nange tuula teyalina buzibu yanga atuula tandika so kulekulerawo butraka nakubirayo muyimbi oyo muyimbi najja Domita Nashville sinza mwerabira emyugi gwe nasooka okolera mu studio era imba hip hop biri yazamba sema kati gaye yajja nensoka mupamba naawo katraka nengakuba nebyokutonyeza ku FL obumanyiwo kati okwata amaloboozi nga simanyi program ekwata ate nali sinabagisoma nga manyi byonna bigwera mu FL awo oba okukibangulira nenga kati nkoze ntya nenekubira essimu kati nengamba Sali nyamba onkwatireko gayo oteeka esooka mbekwena essimu kuba gayo bayibiri waggulu nga njagala kulaba abikula program kyoba anyiga kapesa kikuefera akwate kati Sali olwajja yabikula Dolby Audition nga anyiga rekodi ng'asulayo tulaka y'omuyaye nga anyiga rekodi nava ku simu mu budde obwo bayi tujja kuddamu nenga nentuula nenkwata amaloboozi era saaga editinga amaloboozi gakyali saaga editinga namuweerawo bampa 9,000 bavoicinga dakiika nga 4 saawa emu ng'olimba luwedde kati ebiseero nali nyimba nga bantegese mu awaadi ku Kiswa pub ebweyogerere nga nakayimba nga bakayita ndi mujaasi kati mu awaadi nengamba aizo nti amperekereko naye yali musajja mulokole nga yesibira mu kyaki nimugamba mperekerako mu bbaala mwana ngenda yimba leero nagamba tugende kuba balina emmotoka kati tutuuka mu bbaala nnyimba mpangula awaadi kati ba aizo nti bajja ku stage kunsanyukirako
ngamba DJ akubolimba lw'empisa kuba bwali tukyali lupya nga twakalujja mu studio nenga DJ kubamu empisa awo ono kyali wange tusaba naye ku church DJ nakuba empisa yafuuka ekizibu mu bbaala ate ng'olowooza baagala ojijjako enkera nagenda olya nga bakyala nga bali ku poliisi Teji chazanga Lexus kalima yasingo kwata jeke nene nkugamba Kenzo yali avunana nga yavako mabega kati nkugamba no abasajja bajja Baron Stamina oyo yajja ku studio nga zekola luyimba naye kati nze kyamukisa mungi saaliwo nga balina kunkubira simu kati sali bwe yankubira ne ngamba ani ali wana nga mimbi ali wana aga kuwa ku sente ne mubuuza ina sente mmeka n'abuuza gwokolera mmeka nemuganja ga mitwala 3 n'azikiriza natyamu mwana nesizikolera natya nnyo ne ngamba salitesa n'oyo ga yakwe ku sente natya ne nga neiteeka okuba ddiiri aizo nti kumbe ne bamusuubiza show ya 3 ate yali taziyimbiranga abukuse akubidde kyali bazize gwe basooka okulaba era ye olwamulaba ne bamunywerawo kati ffe tubuuka luvannyuma nti biri birimu okukwata ate twaddamu olabika gwokuba twakayajjamu okuba embiso munaye nze nali nkuba vibe yange bano be bakifuula siriyasi nogera ogikuyenda mu traka gundi ya munaye olaba kati nze nali nedda nga wonaakuba vibe yo naye ng'ekwatagana ng'omanya ennyimba zifaanagana mu muntu kati bano abayimbi bwe baayimba bambi ate nekifaanagana nnyo kati nze ebyantabulira vibe yange yakyuka nenga era abasajja ne olwo lunalo twalumala ne nali sinayiga bulungi production by then kyantawanya nnyo kuba nabeera serebu nnyo ku kyalo kati ng'ate olina okukola namaliriza era sibikwasaganyiza bulungi ebbanga nemalayo emyaka emirala ng'etaano ng'ate enjiga ebiri serious by the way wamma wakati awo bifaanaganako nga n'ebyange nze najja e Kampala nga njagala nnyo okubeera komedia abakitegeera kati nempatanya nnyo okuyingi okunoonya bakomedian nfuuka ekyali waabwe godigodi olwanyambye kansisinkanyiza bakomedians abamu ntandise nange n'obusumu babunkubiddeko nnumbyelumbye nga mbibaala eyo naye Katonda akyusa olugendo n'agenda akujja Katonda alaba buleka turu yange bagenda agisiza mu ndongo yaffe n'ey'ekinyanya ekinyanya naye kyekiriko era kati atakubye ekinyanya tajja tukyamula kati awo olugendo nemba ku byabakomedi otugeesa nobanga we kenyini owulira tokyasobola kwesipula ogenda okikole okitegeera kale nenzikakana mpolampola naye ng'omanya ekiroto kiba ky'amaanyi nali ndi awo mu lockdown abayimbi tebajja mu studio nensoka mbayimbira akayimba akabanyiiza batwongere lockdown nze nali ndi mu komedi wange nekolera bintu byange ku studio nina obudde nenyimba batwongere lockdown naye akayimba ate abantu bagenda bakaagala ng'omuntu akubye esimu nanga bane akayimba bukalungi kayimba bukalungi kati nali nina ennyimba nyingi zempandiika ezo oluusi nenziwa babayi bapcoming abamu neŋŋamba kankwate oluyimba olumu ndweyimbire tebindya nayimba ne focus olulima nasooka luyimba nali nduyimbe ne twilight ne twilight nga alinawo oluyimba lwe ampresent lutambudde nenga akankulekera oluyimba lusooke lukoleki lutambule luno kandukwate omu video kati awo nenfuna kyaliyo ne focus nenga nyimbira mu chorus awo biki netukwatagana olima ntulukola naye kuva kuolwo munaye abantu batandika okuntwala serious nenga kale nange sijja baswaza kambere serious nosabula endongo kale kati katufunyeewo ku buntu bwonga buubwawo you the black skin girl my northern queen kiss me one time kiss me 2 times kiss me more and more kuba binyuma nnyo kiss me 1 time, kiss me 2 times, kiss me more and more. Kuba binyuma nnyo, nywegera ngali ku kadali. Blue band ku mugati, nywegera yo kisesa so charming. Kisi eri mponyo kufa one day. Every time wayambadde ka mini dress, omukubisa amasanyalaze gafiri face.
I don't know nsikanga magneti simanyi bye wanunga confirm them that you love me today kalabate sinabo batye I pray to the Almighty God yatukuma tuweyo ne katoto and they like your kids. Oli muweereza kale nno byebyo muntu beka abayimbi batandika okwekalibaka kama musajja ono ati wakati competition mba mugiyingidde wenna bwolabona nti agenda kuyisawo nga alagawona mwana azunga ddawa naye kati ate twabitereeza buli omu alina ekibanja kye bwefuba kiriikiriza nze kati njayimba naye abawagizi bange nze nawe mbalabira ate gwolusa just ekibadde kitusumbwa nti omuyimbi alina soose emu wayinza okujja ki akasente nti sho nti kati omuyimbi alina okugenda kushayimbe kati oluusi ekyo kikuleetinga empalana nti she yalibaddeko gundi ate gundi yagiyimbye naye wano tugenda yimbira mu corporate buli omu bamukuba stream ze bamusasula plays zafunye tewali agenda walala munne tewali agenda kukola era ng'omuwagizi okuyita ku kivula aba akwetaaga nnyo nti kati atuuka eseera ng'akumanya nga bwe tubanja Diamond wano n'ajja n'atuyimbira naye nga naye si kyekibeera mu ndowooza nti kangenda enyimbira eki e Uganda kiri kijjanga justice kuddiza ku bawagizi nti balina kulabako bakusapootinze kyekyo kinyini naye ng'abayimbi baba batiira bwereere batya munange nze mbiwulira nnyo eyo nga naddala nga waliwo producer yayimbye nensasa getandika buzibu newafuna bwamaanyi nnyo anti kati oli wano mubiti bibiri kati kuzoganye tukuzeeri kati tutuddeyo ngoni ba producer aproducer mumanyi okubira abayimbi endongo n'enoga kyo tukyebaliza Mukama Katonda mwebali eddala biddeko abayimbi baweerera ddala endongo gye tumanyi obulungi opafambo okubi bwasuzi batyabeeyo wanoga yimba nene zonna bayimbe mwanje abo abaana obalezeereze ganga tulaba ate kintu nekibeera kyamaanyi nnyo kati tudda mu mbeera eyo era abayimbi be bamu bagamba siri nkwogera kugwenga gwe naye kati woli kulwa baproducer bonna mu Uganda nti baproducer mufuukira abayimbi ekizibu nga muwakubidde hiti mumwana amala okuga hiti omwana obulayi bwaka amalala gatandisaawo obulayi amalala gatajadduzaako nze mbabuli baproducer kiva ku kyekyo nedda ate ekyewunyisa era olaba nga abantu abayomba wabaawo either side entuufu oba enkyamu so nze sijja nenyooli akulimira munne kusinziira ku bigendererwa byabwe bye baali batandise ekintu kyabwe omanyi ebintu byonna mu ntandikwa n'omukazi oba omwagala entandikwa yammwe yebawangaaza oba yebakutula amangu so ebiseera ebisinga ffe tuba tukolagana n'abayimbi mubamu omuyimbi gwogamba nti ono muyinamu essuubi lya nsusu nti ofuna obudde bwe bungi mugamba kale singa wana aba ayise wano naye kwegamba okola omuteeramu kali nti alina oyitawo mangu oba okitegeera naye ebiseera ebisinga abayimbi jasi balina bubeezi kizibu nti si ba mikwano they are not friendly nti bo balibo nga wanagamba nti omuntu mukozesa just ajja nagamba nkwatira kibox ekyo naye watuuka kijjawo takwebaza kukisitula be bayimbi naye ebiseera ebisinga ffe tetubalinako obuzibu by the way naye bo be bakuleetinga ekyo ekizibu nti atuuka ekiseera n'abanga oba alowooza nti tasobola kusasula kiwamuwa kati mu kwewala okusasula ate n'atandika kwewala gwe ng'omuntu oba ekitegeera wesanga ye yavudde ku kigendera ebiseera ebisinga sinsobola kugamba nti ono muyimbi oba producer yalwanyeganye n'ono olw'ensonga eno just biba bigendererwa byabwe batandika mu bulamu tiwaliwo omu ku bo abakivuddeko bavudde ku ndagaano gye bakola mu ntandikwa kuba endagaano yonna si yampapula just enkolagano eno Moscan gyebaleko abantu bakumanyi nga producer Moscan kati ate wafuuse muyimbi erinnya lyakyusa oba lyasigadde lyerimu saafuse mbadde nga muyimbi ate otya nze nayimba 29 in fact bwogenda ku YouTube ekirungi ninayo n'obujulizi ku YouTube ninayo limba na uploading emyaka 9 egyayita baleta Sweet Bomb olimba nali nkyali muyimbi bayirini nga sinaana kubeera producer w'amaanyi wasooka beera muyimbi okufuuka producer nasookera mu kyaki nze ni muyimbi ne mukwaya nalimbaddemuko kale okutwaliza awamu just wano kati ngezako kumalayo ekirooto kyange nga onagamba nti
nali ndota kuba n'ennyumba mmale ngule emmotoka okitegedde kati wakuba ekimu kiyinza okusooka ekirala n'osooka ogula emmotoka kati oli mu kuzimba so bwe kiba kizze ate tolina kigoba so kati mukama yampa chance nenkuba hiti nga producer emmotoka abantu bajagala bagigula bagizina naye kati keka time nange nkolemuko ku kintu kyenaligambe nti ekyange kyensinga owulira nganze nonagamba nti amunaye naye ate sikiyimba kuvuganya muyimbi yenna era nge nasigala nga nkolera abayimbi nge nasigala nga tukyakola ebintu bingi n'abayimbi sivudde mu production naye kino just ngezako nga nagamba nti nina kino naye nga nyongereko nekiri si mu bubi tekitegeeza nti kino kyolina ogenda kyejjakwala kakati ebintu bino by'okuyimba bw'okuba olimba tokwatibwa obujja abayimbi like abalala nedda kati nze ndi muweereza ate mpeereza abayimbi ebbanga ddene nnyo siina lwaki nalibadde nfuna obujja ku bayimbi bampa 9,000 bavoisinga dakika nga 4 saawa emu ng'olimba luwedde kati nali ebiseero nali nnyimba nga bantegese mu awaadi ku kiswa pub ebweyogerere nga nakayimba nga bakayita ndi mujasi kati mu awaadi neŋŋamba ayizo nti amperekereko naye yali musajja mulokole nga yesibira mu kyaki nibuga amperekerako mu bbaala mwana ngenda yimba leero nagamba tugende kuba balina emmotoka kati tutuka mu bbaala nnyimba mpangula awaadi kati ba ayizo nti bajja ku stage kunsanyukirako ngamba DJ akuba olimba lw'empisa kuba bwali lukyali lupya nga twakalujja mu studio nenga DJ kubamu empisa awo ono kyali wange tusaba naye ku kyaki DJ nakuba empisa yafuuka ekizibu mu bbaala ate ng'olooza baagala ogijjako enkera nagenda olyaga bakyali nga bali ku poliisi ekintu kyasanga Lexus Kalema yasinga okukwata jjeeke ennene nkugambe Kenzo yali avunaana nga yavaako mabega kati nkugamba no abasajja bajja oba Ronnie Stamina oyo yajja ku studio nga nze kola luyimba naye kati nze kyamukisa mungi saaliwo nga balina kunkubira simu kati sali bwe yankubira neŋŋamba ani ali wano nga muyimbi ali wano ayagala kuwa ku ssente ne mubuuza alina ssente mmeka n'abuuza gwokolera mmeka nemugamba njagala 3,000 n'azikiriza natyamu kubona naye sizikolera natya nnyo neŋŋamba saliteesa n'oyo nga yakwe ku ssente natya neŋŋanye neeteeka okuba ddiiri ayizo nti kumbe naye bamusuubiza sho ya 3 ate yali taziyimbiranga abukuse akubidde ekyali bazze gwe basooka okulaba era olwamulaba ne bamunywerawo kati ffe tubuuka luvannyuma nti biri birimu okukwata ate twaddamu olabika gwakuba twaka yajamu okuba embiso munaye nze nali nkuba vibe yange bano be bakifuula siriyasi njogera ogigwire dda mu twaka gundi ya munaye olaba kati nze nali nedda nga wonaakuba vibe yo naye ng'ekwataganamu ng'omanya ennyimba zifaanaganamu omuntu kati bano abayimbi bwe baayimba bambi ate nekifaanagana nnyo kati nze ebyantabulira vibe yange yakyuka nenga era abasajja naye olwo nalwo twalumala naye nali sinayiga bulungi production by then kyantawanya nnyo kuba nabeera serebu nnyo ku kyalo kati ng'ate olina okukola namaliriza era sibikwasaganyiza bulungi ebbanga nemalayo emyaka emirala nga5 ng'ate enjiga ebiri serious kwe kutuuka ku mmotoka eyo okuba nebibanyiziza bingi naye era sakifuula pasono nga nze producer Mosikani tinsigadde nkolagana nabo era omuyimbi anaagaana okukola nange olw'okuba nayimba endowooza ye aba n'ensonga ze ziri pasono omanye omuntu asobola okutya nga takyogedde nti nkutidde n'akwewalabwewa ajja kuba akutidde buti nti oyinza omukubako kijompa nti ngenda kukubira ngoma mbi oba kiki nze bwentula ku nnanga kyeŋŋamba okola kyenkola enanga etandika okwogera n'obwongo bwange sirowooza oba oli muwalana nze newoŋŋamba nti kati yaani gwe mpalana yo siina olinayo bowalana okuwalana siina nze kuba nze just nze kyemmanyi ebiseera ebisinga mpa nnyo ekitone respect I give talent respect tinze wendaba omuntu ng'alina ekitone manjagala at least mbere part of it era wesanga netabyo nembako nekyenyamba baproducer balala bavudde ne batandika oyimba oba amagezi ki buli omu just biba bigendererwa byo
nze nkugambye nali muyimbi nga sinakufuka producer kati nakitandisa obutandisi simanyi kwaba asinzidde osanga nakyo kyali kirooto nga kiri kye kyamusookayo gwe kyobadde omumanyiddeko